Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tukuwa kasavu kanyama nga bwe tukuwa ekiri mu countrywide tour, bwe tukuwa ekiri ku ground, bwe tukuwa ebigenda maaso byonna mu ggwanga erya Uganda. Kkiriza nkutuuseko wano message eya Masaba Media Channels. Masaba Faustin yali yawambibwa omwezi gwali gwakuna ekibiina ekya National Unity Platform bwe kyafuna amawulire ti Masaba awambiddwa amaze akabanga akawererako ddala ng'ali mabega wa mitayimbwa ng'akozesebwa ebintu ebyenjawulo kubanga waliwo n'amawulire agatutuukako wano ku mukutu gwaffe ogwa Red Zone TV nga galaga nti Masaba abadde akozesebwa mu mbeera ey'okulima nga olaba basibe ababeera mu makomera ag'enjawulo nga balima babalimisa babakozesa ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Kakati Masaba ono Media Channels olunaku lwajjo twakuwadde amawulire nga bambi yamaze okuba nga ateebwa era kati ssaawa zino wetwogerera alya butaala wabula Masaba Media Channels njagala okutegeeza nti teyakomyawo wabula abamuggyeeyo okuli Batoke n'abantu ku balala abamweyimiridde agenze mu maaso n'okubanga abeebaza mu katambi kano kengenda okuwa owulirize gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Njagala otwala message eno Masaba Media Channels nga yeebaza abantu bambi mwebale kumubeererawo n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo abamukoledde byonna abamweyimiridde balooyazi n'abantu abalala mwenna abapositinze. Masaba alina message wano eyammwe yonna gye muli ng'abeebaza abambi mwebale kumubeererawo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebigambo bya Masaba bye bino. Bane tuli ne muganda waffe Masaba obusibe buggwa musajja wattu tumugjeeyo era tuli naye wano eno agenda sooka ayogereko nammwe eddakiika emu jasi yakubeebaza ebingi ali byogeredda nze amanya n'eddoboozi Batoke nga ne Masaba kulikayo mukomera. Njagala kubeebaza mwenna abatubeereddemu okusooka njagala kwebaza ekibiina kya National Unity Platform, neebaza famire yange, neebaze looya wange akoze omulimu gw'amaanyi. Mukama amutuweera omukisa atukoledde era tweyanzeege kubanga tebibadde byangu naye njagala bakakasa nti mwetuli. Njagala okwebaza buli muntu yenna tiimu y'ejjinja mwebale nnyo mwebalire ddala abaana abatweyimiridde mwebale nnyo mwebalire ddala ebitagenze bulungi mutusonyiwe naye nga tusuubiza nti tujja kuba tukuwulira naye nga tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale baganda bange ndowooza musajja mukonfaminze mumulabye yeye abeebazizza mwenna okutandikira ddala ku kibiina kya National Unity Platform na buli muntu yenna mubeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.